olwaleero nkuleetedde bannabyabufuzi oba ba politician 10 mu ggwanga Uganda abasinga obugagga. Kwaniriza ku Falke official mukutu wokka wogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo byonna ebikwata ku bantu abatutumufu wamu ne baserebu bo mu ggwanga erya Uganda ne wabweru waalyo bayimbi, bazannyi ba firimu, bazannyi ba byamizannyo ogenda kuba ng'obamanya kasita obeera ng'osubscribinze ku mukutu. Kati olunaku olwaleero nkugambye nkuleetedde abo bannabyabufuzi 10 abasinga obugagga era nga tugenda kuba tumanya okuva ku namba 10 paka ku namba 1. Mu namba 10 tulinamu Ellen Adowa. Ellen Adowa ono ye State Minister owa Fisheries era nga akiikirira abantu okuva wali mu district ey'Esserere. Njagala okutegeeza nti ono y'omu ku bakyala abagagga mu ggwanga Uganda mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi era nga njagala okutegeeza nti mu bakyala abannabyabufuzi abagagga akwata kyakubiri era nga ayina miliyoni 5 eza dola oba kye tuyinza okuyita $5 million. Mu namba 9 tulinamu Felix Odong. Njagala okutegeeza nti Felix Odongo ono ebyobufuzi abiruddemu era kimuyambye okubanga afunira ddala akasente ebyobugagga bye ne bibeera nga byeyongera okukula. Njagala okutegeeza nti ono ebyobufuzi yabitandika oba yayingira Parliament omwaka gwali gwa 1996 era nga nawe twogerera ssaawa zino mu 2024 akyaliyo mu Parliament era nga akiikirira abantu aba Dokoro South County. Ate era nga ebyobugagga bye oba bigasegase biri miliyoni 5.5 aga dola oba kye tuyinza okugamba nti $5.5 million. Addako mu namba 8 ye Ilale Onek. Njagala okutegeeza nti Ilale Onek munnabyabufuzi ate era nga engineer era nga akiikirira abantu mu Parliament okuva wali mu bitundu eby'Elango. Njagala okutegeeza nti Ilale Onek ono wetwogerera ssaawa zino ye Minister for Relief and Disaster Preparedness and Refugees. Njagala okutegeeza nti ono y'omu ku ba investor abannayuganda be tulina mu ggwanga Uganda era nga njagala okutegeeza nti y'omu ku basajja abalina ebizimbe eby'amaanyi mu ggwanga Uganda nga njagala okutegeeza nti obanga ogasegase net worth ye n'obeera nga nte ofuna ebyobugagga by'alina bikubisibwamu miliyoni 6 eza dola oba kye tuyinza okugamba $6 million. Addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono muyimbi, munnabyabufuzi, muzannyi wa firimu, activist ate era nga munnamateeka oba lawyer. Njagala okujjukiza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yaliko member wa Parliament era nga yali akiikirira ebitundu bya Kyaddondo East Constituency watu nasobola okubanga yavuganyako kuba president w'eggwanga Uganda mu mwaka gwa 2021 era nga twogerera ssaawa zino ye mukulu w'ekibiina ekya NUP obanga ye president w'ekibiina ekya NUP. Njagala okutegeeza nti Bobi Wine ono afunye ssente nnyingi nnyo mu kuyimba nga kwe yatandikiramu okuzannya firimu wamu n'emirimu egy'enjawulo gy'azze akola nga kwogatta n'okubeera nga yes munnabyabufuzi. Njagala okutegeeza nti obanga ogasse ebyobugagga bya Bobi Wine n'obikubisaamu ogenda okulaba nga nte oba ofunidde ddala akasente akawererako ddala. Njagala okutegeeza nti ebyobugagga bya Bobi Wine biri $7.2 million oba kye tuyinza okugamba nti alina miliyoni 7.2 ejja dola. Ku namba 6 tulinako Rebecca Kadaga. Njagala okutegeeza nti Rebecca Kadaga yayingira ebyobufuzi oba yayingira Parliament omwaka gwali gwa 1986 era nga wetwogerera ssaawa zino ye mukyala munnabyabufuzi asinga obugagga mu ggwanga Uganda. Nga njagala okutegeeza nti ono kumpi ebizimbe ebisinga ebya hotel mu Eastern Region ono abirinamu omukono era nga njagala okutegeeza nti ye mukyala yasooka okubeera Speaker wa Parliament mu ggwanga Uganda nabeera nga nte bwatu wetwogerera ssaawa zino bw'ogatta ebyobugagga bye obeera ofuna miliyoni 9 eza dola oba kye tuyinza okugamba nti $9 million. Ku namba 5 tulinako Abdu Kantuntu. Abdu Kantuntu ono member wa Parliament nga akiikirira abantu b'e Bugweri era nga njagala okutegeeza nti ebyobufuzi naye abiruddemu nga ogyeko okuba nti munnabyabufuzi ono lawyer oba kye tuyinza okugamba nti munnamateeka egimu ku mikutu egiyinza okuba nga gimuyambye okuba nga ebyobugagga bye byeyongera okugaziwa oba okukula buli ssaawa era nga njagala okutegeeza nti wetwogerera ssaawa zino musajja mukulu ono ebyobugagga bye obanga obigasse bikubisibwamu miliyoni 10 eza dola oba kye tuyinza okugamba $10 million essaawa zino mu mwaka guno ogwa 2024. Ku namba 4 tulinako Sam Kuteesa. Njagala kutegeeza nti Sam Kuteesa ono businessman, munnabyabufuzi ate era nga lawyer. Nga njagala kutegeeza nti omwaka guno ogwa 2024 mu Parliament alimu nga akiikirira abantu b'e Mawogola era nga njagala kutegeeza nti Sam Kuteesa ono ye Minister owa Foreign Affairs mu mwaka guno ogwa 2024. Njagala kutegeeza nti Sam Kuteesa ono akasente akakoledde ddala mu byobufuzi kuba yabiyingira mu myaka eyo egyayita egyedda omwaka gwali gwa 1998 bwatu nabeera nga yeesogga ebyobufuzi so kati akasente okuva mu byobufuzi akafunidde ddala.
era nga njagala okutegeeza nti wetwogerera ssaawa zino musajja mukulu ono ebyobugagga bye obanga obigase bikubisibwamu miliyoni 10 eza dola oba kyetuyinza ogamba $10 million essaawa zino mu mwaka guno ogwa 2024. ku namba 3 tulinako John Richest Muyingo. Njagala okutegeeza nti John Richest Muyingo ssaawa zino akolanga State Minister for Higher Education era nga njagala okutegeeza nti ebyobufuzi byo abiriwiridde ddala era nga akasente akakoze akawererako ddala nga obanga ogasse ebyobugagga bwe byazze nga afuna okusinziira ku bintu byataddemu ssente era nga engeri ekiri nti ye State Minister for Higher Education essente ze ezisinga asinze kubanga aziteeka mu bintu ebyenjigiriza ate era nasobola okubanga ajjamu ezo ezimufudde okubeera nga obugagga bwe bweyongerako okubeera obwa waggulu. Era nga amasomero agamu kugataddemu ssente geego erya Seta High School, Seta Primary School ne Seta Kindergarten. Nga njagala okutegeeza nti wetwogerera ssaawa zino mu 2024 musajja mukulu ono ebyobugagga bye bibalibwamu miliyoni 15 eza dola oba tetuyinza okugamba $15 million. Ku namba 2 tulinako Thomas Tayebwa. Njagala okutegeeza nti Thomas Tayebwa munnabyabufuzi ate era nga lawyer nga mu parliament alimu nga akiikirira abantu b'e Ruyinda mu Mitoma district era nga njagala okutegeeza nti ono ssaawa zino ye deputy speaker owa parliament ya Uganda wabula nga njagala okutegeeza nti ebyobugagga bye asobodde okubanga naye abifuna nga agattako ebyo byajje mu politics wamu n'ebyo byajje mu mulimu ogwa lawyer. Nga njagala okutegeeza nti wetuba tweyongeddeyo ne tugatta ebyobugagga by'omukulu Thomas Tayebwa ogenda okulaba nga ofunye obukadde $25 nga buno bwa dola oba kyetuyinza okugamba nti $20 million by'ebyobugagga bya mukulu ono ayitibwa Thomas Tayebwa. Ku namba mu tulinayo Yoweri Kaguta Museveni. Ono yakulembedde lisiti y'abantu 10 bannabyabufuzi abasinga obugagga mu Uganda era nga njagala okutegeeza nti ono ye president w'eggwanga Uganda okuva mu mwaka ogwa 1986 nga kimufuula okuba nti ye president asinze okubanga awangalira ku ntebe mu ggwanga erya Uganda wamu ne mu Africa era nga njagala okutegeeza nti ebyobugagga bye obanga obigasegase bibalibwamu miliyoni 50 aga dola ng'ezo zasobodde okubanga afuna mu ggwanga eryo okubanga president waalyo era n'okubanga ayina emirimu emirala egiyingiza ssente katugeze nga okulima n'okulunda nga bye bintu ebimu ebiyingiza ssente ku nsawo ye side zeyo ewa president oyo Yoweri Kaguta Museveni. Sigenda kubanga nsukawo bebo bensobodde okubanga nkuleetera bannabyabufuzi abasinga obugagga mu ggwanga Uganda bebo 10 betumanyi so n'olw'ensonga eyo nja kusaba obeere nga osubscribinga ku mukutu tweyongere okubanga tumanya abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ne wabweru waalyo. For now, bye bye.